Coming up on AC Media. Kati mwenna abawagira sheebah kye muyina okukola butavaako muddeyo mu debating ebintu logically osegeera bwe munaavaako mugenda kuba muyimbi mwongera mukola ki mwonoonera namuteeka wansi obudde bwe mwandi mumaze nga muddi mu defendi nga mwogera ku birala ebirungi ebyabaddewo temujja bikola ki temujja byongerako the mere fact nti yakkiriza najja mu bata eno osegeera musobola okwogera sendi yawiininze nnyo mu bata eno Katalogo ye yazuukuse enyimba z'abantu bajja kuddamu bazikole ki bazirabe price ye yayambuse waggulu buli kimu kyakoze kati buli kiri ku sindi price ye ggulu si ye yati si ye ya leero naye yazimbidde ku maanyi ga sheebah nti sheebah yabadde ow'amaanyi mu muzannyo mwayirayitinga ebintu ng'ebyo muve mu kuyomba okitegeera so nze nga maliriza ku nsonga eyo nja kubagamba nti sindi ne We inspire. Aba YPA abakugu mu kukola amagoba nga bayita mu kulunda embuzi bazze okukuwonya obwavu anti balina obumanyirivu bwa myaka 12 beddo teweetaaga kuba na ttaka abakozi oba ebiseera gwe lundisa aba YPA ofune nusu ku nusu tebiri mu folofoto w'abazibye zaafudde oba zaabuze ofuna ssente yo nga teriiko agamba oba okufuna embuzi zennyini okumanya ebisingawo tusange ku kizimbe kya YPA building ku Lubaga Road okuliraana enkulungo ya Kabaka oba Nansana ku siteegi y'e Naluvule osobola okutukubira ku ssimu noti 7 noti 3 noti 34 oba noti 753 24 noti 6 5 noti oba kubira general manager waffe yennyini ku noti 772 23 45 86. Maniza ku AC Media Uganda sakone brand skin events wamune life experience Uganda amanye ne dobozi nze Fat Farazi eranga nokulale tulwana ku Satellite Hotel tugina kubanga twogera ku nsongeza abaddewo ku Lwokutaano mwena mwazira abaliyo abanse kulabuse kuzi simanya ate tintimate kwegamba it's going to be fire ngina tandika ko ku side eno basoke batweyanjulire tutandike show bwemune gwakolera Hi babe Nenga nyongero kubaniriza ko bannange abali ku channel zaffe AC Media Life Experience Uganda Brown Skin Events amanye ne dobozi nzasha nava na matovu era ngo lunaku olwaleero tuze ku nsongeza lwo kunakula Friday team syndicate team sheebah hey social media muliro Matilda ntumanyisa idea mbalamusizzaako nnyo mwenna abalabi baffe abamta Matilda era nga nange nze kweno pano okudiscussinga n'okuwa overview ebyo byaliwo nga 15 September 2023 which was on Friday. I'll not share my team doza mujja kujja gwe n'aba defending oba gwe n'aba nkuba surprise. Yeah, so big ups to Brown Skin Events, AC Media, Life Experience Uganda, Media Now, and please continue watching and following. Yeah, batulaba ku AC Media manya nze Red Nut Skin Kampala nga ni muyimbi wa dancehall ate nga tunia music mbadde ngobera nnyo AC Media olwaleero nange nensaba nzije nkyaliko nga olwo olutalo lwakagwawo bwenjogera ku dancehall omutegeera gyengwa ndi tiimu Sindi nze wano okutuusa obuwagizi So amanya ni dobozi nabulime Esther AC wano ku AC Media Uganda Life Experience Brown Skin Events eyo nakolwale mwana mbabuuza kugwena wosinze kubanga otulaba. Thank you so much bambi webale kubanga otwagala otuwagira mu like nga mu commenting byonna tubiraba nenga onakolwale tuli mu social media muliro vibe weekend ebaddemu ebintu bingi era leero ye team tugenda kuba tuwa endowooza yaffe ku kyo ekyabaddewo weekend eno akazinda nzo nkole kasi badde natero gamba obwa hosti obweddiza omwana ayogere nayenga Kasirye Adam kadi gemanya tubatiriza olunaku lwaleero ndowooza ku pani eno yonna nze asigaddeko akolera abantu abasigadde bakolera muntu nesse obadde otya
Ndoza nginatandikira kuguno omukono nginatandikira eno. Oba ntandikira eno. Tandikira erifa ababalisi. Walwa. Nadda tugenda kumali waliwo agenda okumaliriza wali. Oba tusule ekinusu. Tusule ekinusu. Tusule ekinusu oba tugende mu maaso. Tugende mu maaso. Okay. Nza tugenda tandikira ku timu eyasose ku stage. We tugenda otandikira. Nava. Ku stage eri eyo naye nga esi yandisoose then nezirako. Ne kati simanyi kigenda mu maaso leero. Bwena babawa microphone mugana bugayi naye nga tugenda kwogera ku bintu bingi olwaleero. Sigenda gamba nti ebya timu tugenda kusaba tubiteeke ebbali, timu Shiba, timu Sindi. Tugenda kuba twogera ku byabaddewo. Honestly, nga si kulimba, va ku bino kale yes tulina betuwagira which is okay. Naye nga tetugenda kuba ate nga twogera ebyobulimba kubanga tukimanyi mwena mwabadde mulaba. Kijja kuba kitukola bubi okuba nga ate twogera ate tugambe kino nga tekiriyo. Okitegedde. Sisobola kukyuka ndi timu Shiba. Okitegedde. Naye nga concert actually nabaddeyo nze sigenda kubeera nga abamu abagenda okwogera. Nze nabaddeyo. Nabadde mu VIP ntwala omukiso baga mbanyonyola. Ekubanga ali abakirabiddeyo mu Russia naye nze nabaddeyo eno mu VIP. Twabaddeyo n'abasajja bange sijja boogera. Nenga nabadde team Shiba of which ne kale Sindi yayimbye bintu bingi ebyagenze maaso. Kantandikira ku round 1. Round 1 Sindi yayimba, Shiba nayimba. Of which sound teyali mulungi. Mukirizigana nange nti sound teyali ki mulungi. Pa enyingira ya Shiba kunze njiwa credit. Engeri gye yayingira. Njiwa credit. Engeri gye yayingiramu abazinyi be abajja n'ebintu ng'ebyo. Of which ne Sindi kale awo ne tu Shiba kyali okay. Then we tugenda ku vocals ebintu ng'ebyo sound nga tumujjeko. Sound teyali mulungi ku side ya Sindi. Side ya Sindi yokka. Sina kutuuka waawo. Ante wadde yogedde ku sound. Naye njogera ku sound. Ntino wadde yali wona yali mubi ku sound kubanga yali atwalira wamu. Sigamba okitegeera naye nga Shiba honestly okuyimba kyabulamuko. I want to be honest. However much as fan of Shiba. Naye nga nyingira ye round 1 yali great. Performance ye energy yo omanyi yali great. Okitegeera ebintu ng'ebyo. Ebya Sindi naye engeri gye yajjamuko biki it's okay. Tusobola baawo ne tubireka. Naye nga nze yali omuntu agira Shiba byankolera. Oba okitegeera. Yes. So anyway nze nkyali round 1 kampo omulala akazindala ayogere. Actually ngenda soka ku nade kusinzira nga bwa ebya bate ebbanga lenudde nga mbiraba. Even before nga Shiba akyali wa Jeff Chiwa. Ne batya bate eyo. Jeff Chiwa yene ensonga ze lwaki yasooka kutya bato. Yeah. Yali amanyi obunafu. Kubanga nze manyi ebiseera ebisinga oba mwalabeko ku post ya Pademan. Gye yayogedde obuzibu basanga mu studio. Abantu abasinga tulaba ennyimba nga zifulumye. Yes. Naye tetumanya buzibu beera emabega. Nga tulaba hit weziri ne twebuuza lwaki Jeff Chiwa tawaayo omwana n'akuba omuntu bato. Okitegeera? Yeah. Naye obunafu najja mpola namanya bwe namanya nga Jeff Chiwa tataddeyo muyimbi we nze nganze abeerako okolumu mu studio namanya obuzibu bwani bw'omuyimbi we. Kati olunaku lw'eggulo bwe kyatuuse era before bato nabaddeko ku interview mu nakyogedde nabadde manyi ekigenda okubeerawo already. Yes. Era exactly kyekyakoze eki kyekyabaddewo. Olina sooka kumanya nga tonaba kujajinga kyabadde ku stage. Kubanga abayimbi bonna bali talented. Yeah. Naye waliwo ekiba kikira munne. Talent muki? Waliwo abayimbi nga vocal oba kanjogere mbayimbi abamu nti nga bola abayimbi abakuba amaloboozi
aganyuma nga ba Celine oli aba Miriam Makeba Beyonce tali yeyo mba Celine Dion nga ba Michael Jackson wano ba Juliana nga ayimirira wambwati nga teetaga nagamba bawagizi nti musitule emikono n'ayimba n'amatiza show. Naye nga eyo talent waliwo talent endala nga tekyetaaga maloboozi naye nga muyiiya. Waliwo abayimbi ng'ekiroboozi kye kyakubwakubwa naye nga muyiiya. Eyo gundi yakubiri nga bola Bobby Wine nti talina kiroboozi kisanyusa naye nga muki bw'akwata microphone ne bw'aba ayimiridde mu kifo kimu omatira nti ayimbye. Kati ate waliwo abayimbi nga talina maloboozi gali agakuba ennyo ng'asobola okuyimba n'akumatiza ate ng'asobola kuyiyayiya. Omuli bola abayimbi nga David Lutalo tasobola kuba tooni ziri ez'abalala naye ng'ate ayimba ate era yeeyiyiza. Lwaki ntegeeza mu kuyimba oli bw'aba yeeyiza ennyimba asobola okutuusa obubaka bwe bulungi naawe n'onyumirwa. Okitegeera kati ate waliwo ba entertainer nga ye nga bola akabako nga ennyimba ze ziri awo bwe zityo okitegeera nga bw'ajja ku stage akozesa energy oyo n'akubuzaabuza. Kati mu baano bonna benjogedde tekuli sheebah gyagwa mo bonna benjogedde teri sheebah gyagwa. Si muyiiya ate si muyimbi nnyo ate tagwa mba energetic aba performer okitegeera naye ate muzinyi okitegeera kubana abeesoose. Kati Cindy like sheebah ya taking a decision embi okukkiriza okubatolinga Cindy okitegeera yagudde ku muntu omukyamu omuntu soka weebuuza omuntu w'ennyimba 56 akkiriza ate omuntu alina hit almost 10 bukyatandika okumubatolinga kubanga yadde amwewulira nti bw'atuuka wali zino ennyimba zennyini agenda kukola ki. Kati bwe twogera ku kyabadde ku stage sookera ddala yabadde nsaasaanya y'ennyimba. Abayimbi bulijjo show agijja wansi ng'agisitula atandika mpolampola nga bw'erinnya naye olaba n'engeri gye yazze hit yazze akasuka bukasusi nnyimba kyakoze gundi selection nungi okitegeera teyabadde organize ono ajja mpola alinnya nze nabadde nkisuubira exactly nga nadde nsuubira nti mu nnyimba za Cindy ezigenda okusembayo ye boom party era exactly bwe kyabadde okitegeera naye n'ennyimba ze ez'amaanyi obwedda ajja suula busuuzi tuuka session number round number n'agiteekamu abakolabo bonna n'abaleeta omulundi gumu. So yadde tali organized kwegamba bwabadde butiitiizi yalagiddewo nga kyakola professional kyabuzeemu. Ensonga yange nsoose okwogerako akatono. Matilda leka gonda soka atuwe gundi nedda tugenda we tuti ku nsonga ya sheebah eno anyway nga Red Nights wagambye nti mu byonna talina kyali mu kuyimba anyway kyonna kyosembeza kyogambye mbu dansa naye omuntu dansa lwaki alina hits kyogamba ezo ennyimba waliwo azimuyiiyiza manja like waliwo azimuyimbira mu studio I mean nedda anti naye anti kati olaba oyinza okubanga jikya gundi sheebah bamwandikiza nyimba tiyawandikira nyimba right so the content she does not own the content but she owns the sound and the rest studio esobola okukola nemuyambako as long as you have the good music and then the way you push it. Okay. Omuntu akuwandikira oluyimba mama okuwandikira oluyimba talukusindikira ku simu talukusindikira ku ki ateekeddwa okubeerawo ku studio mpaka ng'oluyimba luwedde okitegeera ekitegeeza nti omuyimbi abanga asoma ebbaluwa ng'asoma ebirango okitegeera buno obubaka aba butuusa nga tebuva ku mutima gwe ono ajja n'agamba abeera ne mu studio ddamu bwoti so bayinza n'oluyimba n'aluwuliriza okumala wiiki ng'oli yaluyimba n'alumuwanga luwedde n'amaliranga wiiki nga aluwuliriza oba mwezi oba disinzira kukwata kwe era n'ajja n'ateekamu so it's like copy and paste. Nsonga ya sheebah yenkyaliko ekirungi tulina hits ku hits ate ekirala
ye ng'omuntu kye tulina okugamba wano nti bamuwadde omuntu atali level ze kye tulina okugamba ya nti bamuwadde omuntu omukyamu either ba promoter abategese oba ba university bandimuwadde nga ba spice basobola kye tulina okugamba kuba kati omuyita dansa ennyimba zonna zaabadde ayimba Yellow Festival yali idea ya sheebah yani ku party ye ewedde yabadde akoze victory party yagambye yalowoozaamu yali ayagala afuna omuyimbi nga wawaweeru like an international artist nga yagala ku making a Yellow Festival something big naye yagenda olaba nga ssente nyingi you understand so nagamba okay n'atula wansi ne baddayo ne ba brainstorminga nagamba what can I do najjukira mbu yalina Cindy Cindy amusabako already battle you get so nagamba let me approach Cindy to Yellow Festival tugifuule battle eyo yabadde gundi like her explanation so it was not the Victoria mbe bamuwadde ye kenyini ya approaching a Cindy okay ngamaliriza ensonga eno akazindaalo nkagabe ndi timu sheebah era sigenda musalira musango mbuno yayimbye besimanyi dansa biki nja sigala nga ndi timu ani sheebah kino kitulaga abakyala nti tulina we tukoze eki wetuuse oli yazze sindi mukyala ne king king kitegeeza okuba kabaka but she's like mwami na mwami kumpi naye ono omukyala munnaffe yatulaze kubanga woba oyagala tugeze bisubi you guys sheebah nga yo omuntu tulina okubeera ku saidi ye ngaffe abakyala n'oli mukyala naye tulina ate muva bannayuganda omanyi nalabye abannayuganda muvaamu abantu ate nigwe twavudde muvaamu bubi akazindaalo kankagabe n'okukagaba naye lindako okay anyway bena bigenda kuba byogeddwa nti abamu bagenda gamba nti Cindy sheebah muzinyi you know Ugandans balina kye tuyita ennugu eyo ebalimu tebaagaliza we abaye omuntu ajja kuva eri omuntu akoleredde career ye nga neyeyita omuyimbi sita awuza mbu alina good voice tasobodde kusitaana kubanga we have seen good artists nga tebasobodde nakusa ajja omwaka nga gutandika alina eddoboozi yewandikira oluyimba wakabi nnyo ayimba alinga ennyonza si watugamba naye nga tasobola nakusitandinga ekumala emyaka emeka ebiri oba kitegedde kati osagamba muntu mu dansa ku byonna talina kyakola simanyi dansa simanyi ku byonna talina kyali entertainer but he has managed to stand for over 10 years era ku bebakyala tosobola kugyayo bakyala notajjayo sheebah kalungi oba kitegedde so buli omu agenda kwogera byonna byayagala nti sheebah simanyi muzinyi simanyi entertainer simanyi byonna all the nonsense okay naye amazima gagenda kugasigala gagenda kubeera nga gali nti akoleredde ekintu kye okitegedde kati abayita abayimbi nga tasobola nakuleetayo hit abeera feria kati twagala abayimbi batulage nti bayimbi nga tulabako ku hiti naye obanga ku muntu kale atasobola kubaako kyakola oba kitegedde tasobola kubaako kyakola gwe bagamba nti tasobola naye nga asobola okuyimirizawo hiti nemerawo kale emyezi neyo giba 3 era kubanga tubabaddeho ku show ye ng'abatono be bagamba babaddewo nga basobola okugamba buli luyimba nga balumanyi oba kitegedde ate nga lwo ne Cindy ennyimba ze yayimbe nga tetuziwuliranga nako to an extent tiyamenye n'amateeka n'ayimba olwa Brenda Fassie nga babigaana so you can't say you have to tulina okuyiga okwapreciating omuntu yenna kyaba akoze tulebe okulinnya obulinnyi ku bantu olwokuba ffe tulina bye tuyisaawo olwokuba tulina bye tukola ki bye tuwagira Matilda, submit. I submit. Kasirye amalirize. Submit. Neyanzanya akakisa kano. Inze mundaba yange ku shene yabaddewe. The show was nze sigenda kukuba nnyo. Okay, saa kugala muzalawo but anyway, I want to first appreciate the fact that the battle was a very healthy competition. Yeah. No one got hurt. Tewali omuntu gwe bakubye eccupa. Mpozi kongeri yo report je tutala kufuna. No, like among the artists themselves. Okay. Nti bonga bo bakoze the healthy competition. Kati bo abali ali maybe nga bali mukwekuba, it's not on the artists.
byabwe naffe ne tuba twagadde okwevuma twevume byaffe ne bonga ba artists they gave a very good example. Competition is very normal and you can't tell your weaknesses or your strengths if you do not have a competitor. Okiraba kikuwa amaanyi n'omanya wano we nina otereezaamu waliwo sina kutereezaamu ze nga sinaba nakutuuka ku show okubeerayo njagala okusooka endaba yange gye mbadde ndabamu ebaten okuva we yatandika mu bantu naddala babadde basupportinga sheebah abatali ffe ba fans just but bali abamulinaanira ddala aba ku TV and all that nze nalabye ngo babadde ali supported by people that are very abatalina mpisa boogera nnyo bamutadde ku pressure omanyi bw'obeera ng'oli mu competition abantu abakulinaanye ne batakuwa budde ku coming down kati nze mbeera nabaddeawo nendowoozanga muti oba maybe mukazi wattu abaddenga naawo ng'ali mu rehearsals oli najja n'amuwamba namuga gwe omanyi oli kiika ali mukola bw'ati kati ekyo ekintu kiba kikuteeka ku pressure nti gwe man tiktok nga bayagala nnyo Cindy kubanga nze mbadde following tiktok the past week nga most of the videos that are trending they are in support of Cindy kati ndowoozanga bajja ne bamuwa eyo pressure gwe sokoke like nafuna eyo pressure and then another thing waliwo yagenda n'agamba ku social media nti no sheebah bamubbidde ebigezo naye simanyi wobbira omusiro ebibuuzo era agwe like nze kyenalabamu sheebah tebamutraininze tebamutraininze kubanga as a star I expect sheebah okubeera n'abantu abamuadvisinga as a celebrity that was in a position of competing with a person like Cindy kubanga tukyagala oba tukigaane Cindy is a very good artist. Okitegeera amanyi music ng'ovudde mu bino mbusimanya aliko biki bino byonna bibaddewo naye nze mu kulaba kwange amanyi music the experience agirina amanyi music mu kumuyimba mu kumuproducinga mu kumwritinga and everything nenvumirana nnyo omuntu eyawa sheebah amagezi nti no she should really compete with she should battle with Cindy and that's why I even give back the credit to her former manager her ex-manager Jeff Chiwa kuba ye ng'omuntu omanyi obeera n'omuntu ng'akumanyi Esther ng'omanyi nti Matilda nno tali mulungi mukana akantu kati ye nga ye manager yali amanyi artist we okitegeera that's why nti because he understands the music business ategeera music business n'agamba omanyi omwana ono we namuteeka mu battle it could kill her career oba kitegeera nekimu puttinga down nga takyasobola kukola kintu kiriyo okiraba kati sheebah ndoza yandisoose n'atula nga bwe baali ba brainstorming nga mwami Farazi wabadde agamba nti no maybe she sat down and brainstormed which artist should I bring yandizeeyo wa manager we n'amwebuzaako n'amugamba why did you not allow my battle with Cindy to come through okitegeera yandi munnyonnyodde si mu bubi naye nze ndaba alabika ne battle okugiteekawo yalinamu ekibeerabeera like banabaye banzalawa they don't know like we really understand that you've really come far n'ekintu kyanze kyesaagala ennyo nnaku zino sheebah kyakozesa ennyo like she has been telling her story for a very long time ate ffe nga bafans be it's already stuck on us like tukimanyi obonyeebonye wayita mu ghetto like naye ataddewo nnyo sympathy story like it's no longer buying us kuba kati tugimanyi okitegeera kati agenza okujja mu battle ffe waffe ze biki ze nabagamba naye nga already tugimanyi kati twagala like work okay you've suffered okikubbye emyaka 10 obaddewo but now you need to show us what you've learnt in those 10 years ate teyakideliverinze oba kitegeera ebyo byonna byabadde nga agamba kati ono omukyala Cindy no yakubye omuziki ogwa bulijjo olaba ekiriwo bwe kiti yakubye music oyo not at a standard of a battle okitegeera nti omuntu gwe badde ye yazze nga nze simenda kumanya but I have this feeling like she came feeling like she's already the boss in this whole thing you get ate ekyo si kyabadde tekiri necessary like yabadde aletanga agamba I don't need to do much like this is my thing yolo is mine ze nayita Cindy you called her but she should have like yazogamba nze sigenda bijjayo oba kitegeera bulungi kati oli ye Cindy ate najjanga mayingeeze mu competition you know how you be when you're going for a competition you bring your best okitegeera ate nekya nakosa abantu abekisiru like abatalina discipline
kati already ne bayonona show nga n'omuyimbi tannaba kujja bevumye kati nga Zahara Toto like imagine kati nga ffe ababadde bagirabira ewaka no it's like this yavumye out of after being provoked okitegeera yavumye out after being provoked nti abantu be anedda eno point olaba yabadde ya business abantu babadde bataddemu emotions omuntu yavudde ewaabwe nga z'okulaba sheebah ngamba this is my person omuntu yavudde okulaba Cindy ngamba this wasn't like there are times when they're in their studios oba eri mu mabala gye banywera twabadde ku battle wa meaning business era buli kyadde kigenda maaso no you could battle but not like disrespectfully about the whole show yabadde ku Friday me I would say it was not bad because Cindy yalaze abantu like people abantu abadde bagamba yagwamu yabalaze she still got it sheebah yafunye competition ategeera that you know when you get a competitor omanya so I should work ekitegeera kikuyambako okwongera amaanyi mu byokola and tuze ku kiri eri gyembadde muyombera waneeno simanyi sente biki music noboba ina good music esikyayogedde why those people don't prosper it's because they don't feed money they are like in their career like they don't finance their music kubanga okutambuza music ona atuuka somewhere olina sasula nowadays byagamba otwale wali eri bazanyo oluyimba lwonno olina okuwaayo kyoja mumiro omusajja olina omuwaayo okitegeera so gundi sheebah kyemanyi gundi kuba strategy ya Jeff Chiwa we know engeri ja pushing her music so good enough she learned from her boss and even the other thing chichi mwagambye embu yakola bubi okutegeka bate eyo omanyi waliwo ekite kikubako wali eri ogamba but I need to do this something and like I was still giving a submission and I wanted to point on that nze kizibu kyendabeko kale mbayimbi baffe betulina wano mu Uganda tebamanyi bakulu baabwe bebaani nti ne bookeera ku maca no like omuntu omukulu abeera muntu mukulu okitegeera bakulu baabwe si myaka sogerera myaka erizobe mukulu eriraba awaddugala olaba omaliza Matilda maliriza njaga kumaliriza kyengamba nti abayimbi baffe wano mu Uganda betulina lwaki like kale tebawaŋŋana kitiibwa naddala when it comes to experience ate omuntu wabeera amanyi baba tebagamu proving ati tamanyi tono nakusinga we should let people have their credit where they deserve it nti why I got a problem with sheebah's team they forgot that Cindy is actually a good artist. So they started to play around with it. Like muchimaina mumutima. Oya mumuwagira yeah, I love sheebah. Esther agambye tuteke facts wezino kubeera. Nti Cindy even for sheebah sheebah oyo mulaba n'abantu bennyini abamuwagira osobola ng'onjagala nnyo nego mema kyoda tamanyi oba kukola kintu bwe kiti negwe n'olemerako n'okigeza nenga okimanyi nti omuntu ono tagenda kusobola mukazi oli kati oluusi abantu abatwagala ate batulabisa okitegeera abakusudiyo oluusi bakulabisa kati baneeno abantu be babadde nabo ku ttiimu ye badde bamulabisa bavumye Cindy bamumye bamukoze obuntuntu awo ba presenters bamulumbye like on the debate yalina ababe naye ababe tebamujiranga mu face we bati kanko example twali ku press conference yasooka ojukira bulungi do you remember that ani bamitani Seguya do you remember what he said nchijukira bulungi Esther najja bulungi Esther nchijukira bulungi kati yana jana agamba nti career yoli egenda gwa Esther the thing is like this Seguya yajanga naye ina baferi yabi I want to differ from you a bit nti Seguya bwe yali ayogera ekintu yakyogera nganze Matilda bwe nandize nganze Matilda naye nga Cindy teyamugambako nti genda okole bwe bati yabyogera yenga y'omuntu nete for sheebah abadde n'abantu bolabira ddala I'll give an example of wisdom kaye kachogeza yako gamba nti sheebah yabagaye mugende mukole we muti nedda listen what I'm saying
nga olaba wisdom kaye okitegeera waliwo abantu babadde nabo wali abantu abamu nga bakuwagira nga they can do anything for you esi osobola okundaba nonga kubanga kati Shiba wetogera tugambe nti no nga bwagamba she's a queen she can tell her subordinates excuse me in my team I don't want that rubbish okitegeera kati ye nga ye Shiba because she's their boss gwe bagoberera gwe bawagira abasoyimya n'abagamba excuse me wisdom you're going to come for this but I don't want this kind of rubbish on my debate yaina omugo ogu controlling abo nabona kubanga bona go ba following obaba wa sente obaba kolera choba they just like her but they are following her that is why I blame her inti yenga ye yaino controlling a flokie yamuyitirirako that they would come and say stupid things and herself she claps back. And you're doing a great job here. I think a wisdom care avagamba no musiru buli musiru azala. Like an example Shiba jali li abantu abenjawulo yandibadde nga she doesn't support such a statement in my own view. All in all they both gave out a very good show. Thank you. But the thing should be that next time abayimbi abalala abalabye ekyo bw'oba omanyi nti n'omuntu akusinga tomwepampaligako kuba bagenda kusuula. Ekikulu ky'abantu naye afunye sente. Ye yagambye from the beginning this is a business. Nze kye nayiga kimu tulina okusooka ne tunoonyamu ekirungi nga tetunnagenda ku birala byonna tetunnagenda gundi yasinze gundi yakoze kino kitegeera kyekirungi ekyabadde mu sheeno yabaddewo yaleese omuliro mu industry yazzeemu neereetawo ebbugumu ery'okuvuganya amaaso ga media ne gakyuka ne gaddamu ne gatunuulira ki ne gatunuulira abayimbi okitegeera nti ne bagenda ne bagiteekawo ne bavuganya ekyokubiri abakazi baalaze amaanyi abo abantu babaleese nga bangi nnyo okamala okitegeera ekyo nakyo kyabadde kirungi nnyo kati bwe baleese abantu abangi buli we bajja mu kitundu kitegeeza abantu bagenda kukola bizinesi kubanza we natuukidde awo enebbali ku kkubo yonna ng'abantu bajjudde abatunda pike abatunda biki okitegeera activities nyingi ezikola ki ezitambula kitegeeza bo nga bo okubeera ku stage tebaafunyeemu nga bo bokka wabula buli muntu yabadde involved wakati awo kitegeera ng'otunuulira jjaamu wa boda yekka ezireeta abantu n'olabira ddala nti abantu buli omu yabadde ku ki buli omu yabadde ku muli okitegeera nti bantu bangi abaakoze sho nejja abayimbi ne basasulwa promota n'afuna ssente omutegese yaleese sound okitegeera university publicity gyeyagala n'egifuna okitegeera kati ate bw'ova ku ebyo nga sho yonna emaze okuggwa enkeera ffe twakeera ku TV kola kitegeeza abakozi ba TV abateekayo sheezo nabo bakola ki baafuna ne tuva ku TVs kati ba content creators ab'enjawulo bonna bali mu kukola ki bali mu kukola biki okusinziira ku kivulu kiri ekikola ki ekyabaddewo kitegeera so tusobola otunuulira okusooka ekirungi ekyavuddemu abantu bakoze ssente okitegeera naye nga tukolera ku brands mmeka biri okitegeera olwaleero tina bino byonna bye tukaayana energy yenna gwe tuteekamu obusungu obuli sayidi eno obuli sayidi eri nti abaapise ekintu ekyo bakipise nti era kaseera kano bw'otunuulira basindicate bwe babadde dormant balina okuzuukuka bashibaholic bwe babadde basirika nayo bajja kukola ki bajja kuzuuka okitegeera kati vibe eyo ekola ki ekomawo okitegeera esa abadde ayogera ku ky'omuntu okujja leeti nga bamuyise boogera ku President Museveni yasinga kukozesa tactic eyo bwe bakutwala ng'obadde voko nyongo omuwakanya ng'ogenda mu State House omulaba basobola okugamba ogenda mulaba ssaawa 4 ku makya bw'otuuka ne bakutuuza ne bakuwa akacyayi ne bakusula n'okusula ne bakutwala mu rumu endala ogenda okwekanga oluusi ng'omulabye essaawa 2 za kiro okitegeera wajjira oba wadde oze n'obusungu oli frustrated wandiyagadde omugamba kino wandiyagadde omugamba kino oba okoye nga weebuuza tumaliriza ddi nkole ki nve wano okitegeera omaliriza kyonna kyaleese osobola okikola ki osobola okibayinga kati buli wojja mu bato yino okumanya game reading buli omu engeri gyasomamu game ye baaki eba yanjawulo omuntu okudireyinga okugyemu ategeraganya emuyina okkeera tebansobi eba tactic era olaba ne ku sho kwennyini ku lunaku lwakyo sindi bagamba kigambibwa yajja leeti eba tactic yaba kukola ki akufrustratinga kati wadde ebbali n'obala n'ogamba singa sindi yatuukiriza etteeka ly'otuuka essaawa 2 yandiyimbye paka ssaawa mmeka kuba kimanyi aleteekwa baba kimanyi ati essaawa bajja zikola ki bajja zongeramu okitegeera kati mu bbato ebyo byonna bibaamu omuntu asobola okukubisa buli kyayina era kyobala neyo yazze ku stage yabadde ayagala kukubisa buli kyayina ayimba oluyimba n'alumalirayo ddala n'awangaaza n'akola ki naye nga byakola n'eddoboozi lye binyuma kubanga akimanyi kyakola ki kyalina okitegeera
kati on the other hand nga ye Shiba yakakasa kimu nina hit nja kukuba hit after hit after hit after hit kati ngojja n'okuba ennyimba 10 ye n'akuba 4 naye n'aziwanvu yakubanga kyakola ki kyalina tulina obba respect nti buli omu yakozeseza bulungi kyakola ki kyalina okitegeera buli omu yakozeseza bulungi kyakola ki kyalina okitegeera kati ne tumaliriza ekivulu ne kigenda mu maaso kati buli omu asobola okwesalirawo ani yakoze eki ani yasinze oba ani yasingiddwa n'ebiseera ebisinga ne bwe tuba tetwogedde ani yasinze ani yasingiddwa edda simanyi oba mwalabako ku bato za rap ez'oku street abaana bwe bajjanga saifa ezo nga bano bali sayidi eno bali sayidi eri mu mateeka ga saifa baagisalanga bati singa wayombanga nga bamanya osingiddwa mwajjanga ne mwekuba layini naye kasita wayombanga ebimu ku bintu ebyakoledde Shiba nga disservice beba MC botandika oyombera ku stage va ku bino ebyatandise naye eri nga sheggwa sizara toto nava natandika okugamba tukuyambye katugenda kuzza ku nnyonyi ogendeko e Dubai ogendeko e London ogendeko wa kitegeeza ekyabaleze mu kivuddeko kati oluyombo lukoze eki kandi kituuka ku time nti ne dansa wayagadde ogoyinga physical okitegeera teri ku acceptinga defeat kusinga okwo omanyi lwaki sivuma abantu lwa nsonga nzikiriza buli wembankaana naawe ku nsonga n'onvuma manyi oweddeyo kasita ova mu karakita bwoti manyi oweddeyo ensonga ekususeeko mba nina kukola ki kuleka buleso okitegeera so ebiseera ebisinga nti engeri gyetusobola oprotectingamu obutalaga nti tudifeatingiddwa nnyo eba eyo kasita omanya nti mpeddeyo akasajja kankubye wiino sirikamu debbali ddayo olifiiringa oliddo ki olula ne kasita ovaako bwoti abatulaba abalabako ku zisaifa musobola okitegeera basentineri seedi bonna baaveeyo bazamba baliyooko mubabbaluuko bavubuka dynasty na biki ebyo bajjanga abavubuka n'oyimirira saidi ero noyinayimirire ne mutandika kwekuba layini bakubba okitegeera ekyasalanga empaka oli kuvaako kati mwenna abawagira Shiba kye muyina okukola butavaako muddeyo mu debating ebintu logically okitegeera bwe munaavaako mugenda kuba omuyimbi mwongera mukola ki mwonoonera namuteeka wansi obudde bwe mwandi mumaze nga muddi mumudifendi nga mwogera ku birala ebirungi ebyabaddewo temujja bikola ki temujja byongerako the mere fact nti yakkiriza najja mu bata eno okitegeera musobola okwogera sendi yawiininze nnyo mu bata eno Katalogo ye yazuukuse ennyimba z'abantu bajja kuddamu bazikole ki bazirabe price ye yayambuse waggulu buli kimu kyakoze kati buli kiri ku sindi price y'eggulu si ye yati si ye ya leero naye yazimbidde ku maanyi ga Shiba nti Shiba yabadde ow'amaanyi muki mu muzannyo mwayirayitinga ebintu ng'ebyo muve mu kuyomba okitegeera so nze nga maliriza ku nsonga eyo nja kubagamba nti Sindi ne Shiba ng'abakyala ababiri nja kusooka kwagala ba appreciatinga bapuliza fagwe a very good battle neyamba abantu bojogenda mu business eriyo omukyala ali mukyala eyo yafunye kilo ya sukali kuba mutabani we yataddeyo video ku YouTube eya Sindi ne Shiba nekola nabanga asobola oweereza mama kasukali just that tusobola be celebrating and tusoka tutandikira kamalirize bana tugende kukiddako kati second round eri ewedde soka kati tugenda kweno nsobi ki ze mwalabye ezabaddeyo ku gundi ku show ensobi zejesokera ddala gye nasoose okulaba nga nze yabaddala omaife abalabidde wakati tutadde tukiraba clearly wabadde live nyabo akiŋŋamba like ababadde live no what I mean nti omuntu ali live oyimirira bwe bati nti oyimba stage eri waggulu ne kakati fe abali eno ewaka bagitwa bwe bati olinza oba tewalaba engatto ya Shiba nze nga nagirabye. Yes, that's true for real. Like njifuna in all angles. Kubanga TV gira mu aerial view, vertical view, everywhere. No bango jiraba. Kati ensobeze je naso esokera ddala. Ngeri balanced. Neba nange kibawoli kakkana. No, kale ensobi esokera ddala. Wama yogera Matilda. Ensobi esokera ddala. Shiba did not practice her vocals. Teyafunye enough training for vocals and all that. Then another thing, she did not read her game well. Map ya game teyagira bulungi, tebamu advising ze bulungi. She didn't know how to come in. I really appreciate how she came in. Kwa fefe na yatuletedde kana akantuga aletachi like when she was coming, we're all like eager to know what is she coming. But because she didn't practice her vocals and
Sima bamuwadde obukodyokodyo like soko okubewo line bweti soko tekemu kanoti wekate sima bamuwadde naye nga bwe yabadde ayingira twadde tusuubira akantu like fenna akatukankanya like obajje ayimbewawo akantu awangazeemu katono oba kolenga like Cindy bwe yakolanga amala biki that thing but that line eri very trending omuli mu birundeka Wabanga simayo nsobola biki lwaki otintimate like I expected Sheebah to come with one of her songs ngagenda wa line we batyo fena tusoke tu screaming out bafani okitegeera then atutandike bupya you get like she didn't read the game very well. She didn't understand the battle strategy. Then another thing, the other bad things that happened, I think the sound was also not quite good because then also the MCs, they weren't professional. They weren't professional at all. I think twale tukola Sheebah gundi Cindy kadati musaze wa Cindy ensobi gye nalabyewo esokera ddala batuwa amateeka agagenda obeera ku show batugamba nti ono bw'aba ayimba microphone eri bagijjako naye Cindy yabadde ayimba naddala awo yakubye akantu kugamba akalwaki otintimate n'asirisa oli obalowooza badde bagaddewo n'amubuuza nti omaze nebuzayo lwaki ayogera ate nga ate eno microphone eri lwaki kweri kitegeera kakati bade ogambye omaze mu nsonga kino ekintu kyabuzeemu omanyi osooka mmanyi omuntu gogenda oddiringa naye ng'ogenda mu competition okitegeera abategesi bano era nakyogerako emabegakekere nti amutegesi bano baali balina sooka funayoko abasajja abanaabayambako ku kivulu kyabwe since university sibategesi ba bivulu basooka bamanyi nti olaba Cindy oyo agenda kujjaawo ng'abantu bonna abali abamwetoolodde abanyooma abalabanga abaana olaba Nimrod baani abazaala tebaluddemu naye ng'ajja banyoomesa amaaso okitegeera nti bajja bagamba kino ng'akola kino okitegeera kyakyetaagamu ku stage okwo abasajja abakulu nga basobola okukolesamu baliko professional nti okuwa ekitiibwa ssente z'abantu okitegeera kubanga omuzanyo tegwakomye mu bana abayimbi omuzanyo gwansigadde wakati wa Cindy ne Sheebah naye MC amataala ba DJ babere professional kuwa respect sente z'abantu okitegeera kuba akatogo kabadde buli wamu kati otandika otya bino tetuganye yestwade mu battle ebi byokwevuma kwipinga nze natuuse n'endowooza za toto ya beefinga Cindy okitegeera balina personal okuva wate noono Nimrod yagezaako okutandika n'olwa okubeera professional somehow naye yatuuse n'oli n'amuggyako so ezensobi ndowooza ezabadde nze ziyinza okwanga nalabye mpozi n'ekirala obutatulangirira kutuwa sente zaffe ku stage ezasembye batugaye bagenda tuwa miliyoni 10 nga tumaze okuwangula naye tebazituwadde ku stage tuzibanja tuwe sente zaffe nava Sheebaholic tetutandikidde wa esi namuwadde naye ate bannange mewawe bitalekeka ng'ofuba tulina obyogerako anyway ensobi kati nganze yaliyo bintu bingi eyali mu VIP no yaliyo first of all nga tuyingira wali disorganized batuka ekiseera nga bamuti abawadde buno okitegedde naye nga ate bakilaiminga nti basasudde babita batya buno obulaga nti osasudde naye bamu ne batuka ekiseera nga tebabawadde ne bagende ne babagaana abamu batuka n'ekiseera ne bakuba n'ekibooko waliwo abasajja abali awo nga oyinza okulowooza babe bamanejja babayimbi oba basitudenti basimanyi so bantu bangi ebyali awo bannange guys abategeka ebivulu twasasula sente nyingi nnyo nze ntwala omuso bannyonnyola ebivulu ebirala bya mutwalo naye bino byali bya mitwalo 3 mitwalo 10 kitegeeza sente z'abantu mwali mulina ziwaki ekitiibwa wano munyingira no teme tugese abantu basasudde naye tebakola ki tebayingira security tetuganye ekola naye ate waliwo weesukka nga ekitegeera esinka busindisi okitegeera biki watuuka ekiseera ekyo nga tukivuddeko then ba MCs nange ndaboogerako tino tebakola bulungi bevuma by the way ngenze mbiwulira kati nze naye ndowooza oba
yali plan bato wasina planning ati twevumemu tukole mbwe tuti neno kwabanga Nimrod akasuka nga noli akolaki akasuka kaka oli ne mu creating that hate obo kitegira anabera nga already eno gitwali nga twagala kulwana bulwanyi obo kitegira gwe ebichi naye already oli abuma obuchupa abamu tebala ku buchupa obuchupa abuze so wali abatamiva nga tajja kubaka chupa mkwano ngajja kwata jinja osibire emulago obo kitegeera sometimes we have to behave wadde twagalanya abayimbi tubagala nnyo naye at times n'obulamu bwaffe bwokitegedde tino oli ayinza kubaka chupa naye oluddako ajja kukwata ekisakoleki akube oba kitona kyekiri so ebyo byonna n'engeri gy'okwogeramu eri abantu you can entertain yes but tulaba abantu bangi tugeze ku bivulu bingi waliwo aba MCs abangi Zambali Blaswe Mukasa they always MCs ne bakola ebintu professionally ne tunyumirwa oba kitegeera so ba MC bambi mukyuseemu wadde tuba twagala abantu abamu so kale ezo zensobi ze nalaba ku show bana bakitegeka balinga abagesa kyovola ba child disorganized balinga abagezesa balabe kyovola batikyali organized bulungi yes kubanga ensobi zaali nyingi ba MC bakola ensobi nyingi ne mwevumira ebintu ebinene ku stage kati omuntu aze n'omwana we mazima ddane mwevuma gundi toyina kino ebintu ebitanyuma ate nga mukola ku radio mwebe tulabirako abaana baffe babalaba so ebintu ebyo tebyali birungi when you ogamba ku byokwevuma ekirala kyendaba maybe another thing kyebakola ekitaliyo the disorganization olaba buli omu teyamanya role ye kweyo show ku stage nti yes nti Kasuku oba baali bamuwadde nga ye moderator wa show nate not yali team Cindy yali neutral no she was yali neutral team Cindy naye kyenalaba abali ku team ya sheebah bali balaba buli muntu ali okwogera oba obulungi oba ali okubeera fair agenza ate ku side ya Cindy okitegeera nti bali abo ku team ya sheebah buli muntu yajanga ngo yagala kubeera fair ogebe bannange tukole n'obuwombeefu ofukirawo team Cindy okitegeera kati ne Kasuku yajanga he wants to be professional ate kikandoza bali bavudde wabweru nga bamanyi ali team sheebah agenda tuke no ku mulimu era n'abagamba people I'm on a job nze ndi ku mulimu I'm going to do what they've paid me for kati ate bali nate batandika omulumba nalaba yali agala omusikako microphone imagine you're doing like I really was so disappointed in Zahara Toto era simanyo baba kama we bamulaba but she's the most unprofessional person that you have on your TV station no but no they have no listen sagala bamugobe sagala bamugobe but balina okumanya omuntu waabwe ekituufu kyali okitegeera nabo bennyini bakirabe bati omugamba they should know that on that show she showed all her bad manners on that show and because she represents a big brand maybe they should I don't know they should get someone that can pull that off better like no bayinza obutamugoba ne bamuggyeko ezo agamanyinja amanene nnyo bamuteekeko amaaso agamanyi ate n'ekirala babeere nga bamukansolinga kubanga nedda agenda kusula ate kyoyogedde ekituufu nti agenda kusula TV lwansonga asobola omuntu nga nze ayinza okukola ekintu nga si kirungi oba kiraba nga mukulu Kasirye yamanyi nze bulijjo TV eno manyi yakitiibwa era abantu abagira baba ekitiibwa kati omuntu bw'ajja bwati n'alaba ebyo ebintu agamba okay I don't want my kids to be watching that TV channel again in my house. Oba kiraba kati they should really bamugambengako wabatakoze bulungi ate nekiraba bamugambako tabijja mu busungu ayigire from her mistakes because I see kyasinga okwetaaga ganyobera a good MC and I think she can really pull it off. Ne buli wayagamba mbu avuma abantu abere disrespectful it kills her things so bad. Matilda kanyongeze ku nsonga emisa Kasirye ayogere waliyo omuntu gwe tulaba nti nava yoyo Zahara Toto yagenda okujja ku NBS oba kusanyuka nga ye Zahara Toto oyo gwe tulaba webwayise simanyo bache ekituufu Zahara Toto nze namufollowing by the yali mukwano gwange on Facebook Zahara Toto yayinako entalo n'abantu Zahara Toto nga womuyingira akuyingira bainako n'olutawo ne donizera kati si kipya wabula yoyo wabula bonga aba TV engeri gye be branding amba ino okutereza omuntu waabwe adde mu kumpisa
akakugamba nti no bwato bwali bwato si bwalina okubeera kubanga no the thing is like this buli muntu mwene asobola okukyusa embeera ze kati tetugenda mumusaasira atuvumevume atuwemulewemule akole bonna byonna ebyekisiru olwokubanga tugamba anti ekyo ekigambo ekinene because of the way omanyi lwaki esi sisobola kujja nenkuwemula nga tompemudde singa yali yeyisiza in a professional way teri ngeri Nimrod yandimugambemu ekigambo ng'ekyo n'akyogera emirundi kyenkana ng'esatu oba okitegeera n'akiddamu ogusooka n'akiddamu ogwokubiri n'akiddamu n'omulala gwe saamanyi oba gyasinga waawe naye ng'ekyo kyogamba mbuno bwato bwali kati alina okumanya nti takyali ali ku Facebook account eka ali ku TV ey'omuntu ateekamu ssente ze alina girepresenting obulungi era batakisobola aleka abala thank you bw'aba tasobola bawa omulala akole ekituufu bannaye naye nga kyekiriwo ekituufu ekyaliwo nti ezimu ku zoyinza otunuulira ng'ensobi ezaali ku kivvulu eyo abantu abali ku security baali disrespectful abantu abali ku security kati ate nno ekyasinga okuneewuunyisa abasajja abaali mu uniform ng'ate bo bakkakkamu era nga be bagezaako gaana bano abali mu leeya banne kalikya y'abantu abali mu leeya okukwata emigga eggweewo kuba ne bwakola ensobi tomanyi kitongole kimwakola kimwagwa eri ku sayidi ya geeti ya VIP waliwo omusajja onja sigala mwogerako ayinza lobba ali anweddemuuko ng'olaba n'abasajja abali mu uniform basirikale ba uniform ya UPDF nga bajja ne bamukwata ne bamuzzaako n'ebbali ne babaako nga engeri gye bagezaako mukonsoolinga ne bamuggyako omuggo bwadda n'addamu n'akwata omuggo bwagusonga mu bantu bwagubasookeka ku kifuba naye nga ne distance bw'abakyankalanyiza bali wala nnyo okuviira ddala ne bakola ki ne basasuliro kitegeera ekyo kitta oda n'omuntu eyazze nga yandiyagadde okuba ne discipline asobola okukola ki asobola okutabukira sifa abategeera ennyo be muba muhandolinga oyinza okulowooza nti gwe otaddeko nange nenzija nga ntaddeko okitegeera so security teyali nnungi waggulu wali yali disrespectful kati ate nga newomala okuyita awo munda wano disorganization yali nnyingi nnyo ebintu by'okuyingira ku bivulu omuntu waba amaze okusasula tomufaako waliwo kanga asasula mufeeko paka nga atuuse wagenda okukola ki wagenda otuula kuba abantu nnamba y'ebivulu bino abantu bajja genda beesala mpola ate nga babadde bakola ki babadde bakomawo kitegeera kati omuntu bw'amala okutuuka munda n'entegeka gyetegeka munda oluusi tesobola ebiseera ebisinga ebivulu kati tosobola kwawula VIP n'eri na ordinary embeera gye mubeeramu na buli kimu setting weekola kibweba kati oli aba yasasudde esatu kye tyaba akusinzeeko ti ye aba ayimiridde gwoba omusinzeeko kimu ti olina katebe of which later ono olina okkayimiriramu okulaba okitegeera so kati awo ebiseera tufe ku bantu okuviira ddala nga basasudde paka nga batuuse okusinziira ku buli omu kyaba akoze eki buli omu kyaba asasudde okitegeera bwe twogera ku kyaba MC ekyo buli omu yakiraba abali ku stage bannaaye mwetereeze omukolo mwagu katono mugujjemu ekitiibwa lwakuba ba artist oluvannyuma badda ne bakola ebyerabiza ate mmwe bye mwakola kati tugezaako kyayirayitinga muleme kiddamu oguddako ne ba artist bagezaako kikola ki okiyisaako kitegeera then n'ekirala abantu abaali mu production eya sound teyali nnungi ate n'olulala bwe bakuleeteranga omuntu ne bakugamba nti ono ye mukamaawo bakuwadde kasuku nti ye mukamaawo era kasuku n'akugamba nti saidi eno bwekola bwetijjako ettaala saidi eno bwekola bwetijjako ettaala mukamaawo n'atuuka okujja n'akugamba ajjako microphone yeeri n'ogiremezaako yenna eyali mu sound osaana okukuba embooko kuba oba osaana butasasula kubanga baakulaze ne bagamba ono yekoki ye mukamaawo bali abasigadde beetondere luvannyuma ne baakulaze nti ono yalwaninga ki yalwaninga shu bagajjako ettaala eno gijjeeko bagajjako microphone yeri gijjeeko aba n'ensonga lwaki akugambye okusinziira ku buyinza obwamuweebwedde okukola ki okulwaninga ekivvulu ekyo kitegeera mulekerawo okuyisa mu bantu amaaso naddala nga guidelines zibadde kiriya nti ono ye boosi wo mu nsonga eno kitegeera so ebisigadde just nze nja kutunuulira ngambe nti ebisigadde tusobola obibuusa amaaso ne tutunuulira ebirungi ebyabadde mu sheeno ne momentum gye yataddewo bannaye muyiga okuwa sente z'aba VIP ekitiibwa actually zonna obutebe ne bubula ekitwawula nno VIP ne bali abalala bukabawe kati bwe pati tewali njawulo n'emu kitegeeza muba mubbya abantu mwali kikoze lumu mugambe emitwalo emeka
esatu Yeah. obutebe bwa ki okulinnya twalinya kati ngafa tulaba size ya fesi nungi tulinya waggulu kwe badalze no tukuba so guys mtuwe ekitiibwa n'abalamba w'ekitiibwa tujja kusigala nga tulinga gundi nga tulabira ku TV yatusinga obbira By the way, stop. Nati bagamba tukyakanya bibiri ku TikTok sibye tulaba wano network tulaba muzira so n'aba Airtel naye ngera Shiba kiraka yabikola ba Airtel so kubanga bali wakati tulaba timu ya Shiba obuzibu akwata mu network ya Airtel omaze all right kakati nange let me submit the mistakes I saw on that show ekisooka ndoza zona mzogeddeko mose security abantu ba security bayisamu nnyo abantu babulijja amaaso tetuganye mwabalina obuyinza but then you should respect other people then also the bosses bananyini kivulu era bayisamu abantu amaaso nagenda zali sawa nga 2 nengenda ku side ya nengenda ku ordinary side nasanga nga abantu bali muku like abantu bali mukulwana kuyingiramu okuyingira okuyita mugunde ezo mu cigarettes eza security era we bayingira ne bagena mu tent ya gundi eno eya wristband because you go with a ticket then they give you a wristband otuuka wali eri nga akavuyo akali wali nga owa wristband bagoba mugobe okitegeera asobola okuwaki wristband whereby I saw even a situation whereby people had to pay extra money to get omuchuba najja nakugamba sokufuna wristband you get no mu omutwalo gwe yasasudde esatu nomaliza ngo sasudde eno be5 nogenda nakufunira wristband bamala okwa wristband kati okuyingira the main venue weri like to enter inside era waliwo olutalo okitegeera so ndowooza ba organizers Victoria University should go back and revise the way you do your things kubanga bali baga nti tewali na ticket ku mulyango yes tewali ticket yes tewali ticket bali batunda wristband era nga bogenda ngo ina sente they give you a wristband naye tekatebera difference cha yes so security ne baguni na bategeka bakolamu ensobi then when you go back kati ku stage katute kugondi ku stage maybe aba organizers bakola ekibi gondi interest z'abayimbi bonna Shiba interest kali it was good as you said Guni ono seen when she was coming on stage it is something that was unique nechikuba gondi Shiba bakuba fireworks and okuba fireworks chalinge kiragambo oli abadde upcoming or a curtain raiser now the main star is coming on stage okitegeera so omuntu ayinza kiraba in that way kuba omuntu ayinza kutakitegeera mbu gundi sindi ayinza kubanga sindi yategeka nagamba njagala bankupe fireworks naye omuntu ayinza kiraba nagamba mkitegeeza bali bawannyo sindi you get so, aliwa fala so all right ensobe endala gye nalaba abayimbi ba MC baabwe bagetinga offline they got emotional team ya singo okundi supporting ali team ya Shiba onkwade mutegedde mu biganye but you should not yes no sina side by the way anti bachaga ku stage mu biganye because okutuko kwagala okulwana ne MC oweri side because Rita Dancehall yali agala kwengage nga kalima nakambuze kubaliyo esa MC Katsi yatuka cho kuja ku stage okulwana n'abantu because I was hearing waliwo party bamugamba MC gundi yamuita no za toto yamuita cheche twade tugamba abantu bonna abali around Shiba ronno bashiba yayagala akole nabo bampisambi abantu bonna bayina they have the same character. That's the problem. They are not ethical. They are not ethical. Bandi mumye omuzindalo. Oyo kubanga yali yayononera gundi Shiba. Neda Zex yajja kuyimba si kukola lutalo. No, it's okay, no, we are talking about scandal. Zex didn't sing. Kuba yayimba nyimba ze yayimba ulira yayimba oluyimba lwe. Yes. Yayimba oluyimba lwe. Naye nga awaana gundi sindi. You get tunes oku nateka yali awaana. So all right. So basically there's a Soviet zalo so they should review. Omuwanguzi ngabo mumanyi. Ujako twagala tusoma akanamba esereza fezili 10 bateretereko
twetereze tetulina kirala kyamaanyi sinza agamba nti owaaye tulina kye twayize ng'abasomesa twasomesa twamala mwebale nnyo amanya bampita Rednuts. Matilda nze nga tumaliriza njagala nnyo ffenna eno sho tugifunemu ekyokuyiga kubanga ina be ya expose nze be yawaanye ne be ya eno sho buli omu yamutadde mu kifo kye n'omugaso gwe n'endabika ye n'eyisaye bweri n'engeri gy'alina ogitereezaamu. Then nekirala njaga nnyo okwebaza bambi abategese. Thank you to the artists Cindy and Sheebah. You did a great job and you brought more fire in the music. You even got a big deal. Yeah, you give us a big deal. Then nekirala ba fans ba teams ezenjawulo mwebale nnyo naddala aba Sheebah abasinga bambi twavudde ne tugamba mwimbi waffe no byakoze tebibadde birungi ebimu okitegeera bambi mwebale kubeera abantu balungi kukkiriza where the defeat is and to celebrate where the wins were. Thank you so much. Bannaye kati ekikonde kinyooke wano. Hey babe. Naye nga bannange tubebaza okutulaba mwenna abatulaba ku channel zonna Life Experience Uganda, S Media ne Brown Skin Events. Nga tumaliriza ku nsonga ezo eza show eba teyabaddewo bannange abantu abamu mwetereeze naddala abategesi abayimbi baffe ababadde mu bato saawa zino tetumanyi manager wa Sheebah tetumanyi manager wa Cindy, so abakyala bano beetagamu ku management ebeera ng'ebafuga yeetagisiza ddala okubanga bali organized mu bintu ebimu simanyi oba show zonna eza Uganda bwezityo bwe zibeera n'ekyo kiri kyonna beetagamu okwa manager. Tubebaza okutulaba era nga amanya n'eddoboozi nsigadde nze Asha Nava Namatovu atana subscribinga ku channel zaffe zino esatu obeere ng'obeera part of us. Byebyo ebigambo byange by'olunaku olwaleero. So nga tumaliriza guys byonna byabaddewo mukulikeyo mu bato byonna byagenze bulungi ebyagenze obimba byonna n'ebyagenze obulungi naye era nga kino nkiyisaawo Ugandans we should learn to appreciate people kyonna kyebaba bakoze nga baba balina kyebawongeddeko ku industry naddala wona industry yonna gyali naye ng'omuntu ataddemu amaanyi we should learn to appreciate them. Tuleke bakuba tuleme bavuma tuleme kukola ki byonna so awo nga nvuddewo eddakiika nga nvuddewo tubebaza mwenna ababaddeko ku Life Experience Brown Skin Events ne S Media Uganda. Thank you so much. Atanaba kusubscribe, please subscribe to these channels, likinga, commentinga, byonna mubikole naye nga naffe tubaagala nnyo. We meet next time. Nga tumaliriza Cindy ne Sheebah mbanoonya buli omu nnina ekyebitaano kye. Cindy ne Sheebah buli omu nnina ekyebitaano kye ekyo kye mwakoze kyabadde kirungi. Mwakomezaawo obulamu mu industry. Sikyogera kubalengeza ekyo bawayo ekyebitaano just wait wendi okubasiima mwebale kyonna kye mwakoze. Amanya Kasirye Adam kandi nga ndi mutunuulizi w'ensonga za art ne entertainment nga nkubira nnyo ku side ya business era kinnyonnyola ensonga lwaki ndi musanyufu ku kyakoleddwa ekkololo kiine engeri gye kyayongedde obulamu mu business na bonna abagenzi okifunamu nga kyeyini we twaginnyonnyodde. Mwebale nnyo. Nga tumaliza tubadde wano ku Satellite Hotel eri wano Kisaasi Kyanja Road. Wejogisanga baina very good services, baina health club wansi awo ate waggulu eno baina very good rooms. You can come and check them out. Ebisulo okay. Bangambye bannange ebisulo mbinyonyole bulungi. Yeah, ebisulo baina single ne double. Oba inayo mwagalwawo eby'abaana abakulu abali above 18, abali above 18 si abali below 18. Abali above 18 so kujja waneno nowe umulya mu ka weekend omanyi otalubadde lw'amaanyi olwabadde ku Friday ate kati nafe abamanyi batukubye ejjo kwegamba mwiza okuba ina stress ngoyagala mwejjako just come here and relax. Bagambye bakubye 3 owaye tonnangira ogugo gugenda mu maaso nze nagoba automatically wangamba luli nti nakubba bakubye 3 era kwemu VAR yanzibye banange kati kamalize banange kyo nenga manya mbadde Fat Farazi wano ku Brown Skin Events asako ne S Media Uganda wamu ne Life Experience Uganda banange ndoza mulabye kimu kiwedde tuli bachali ugambi katono bakubira ku ba moderator banange mwampu